tugenda kuba tutemata baani ensonga oyogedde Brown Media oyogera kubi bitukwogera Lord Mark Kingi official Lord Mark Kingi official sema abantu bagaye bagende basubscribe bannayuganda abadde bakadaama abadde mwenna abali mu nsi ez'enjawulo mugende ku Lord Mark Kingi official musubscribing ate mulekeko ka comment navudde kwa kuki kizibu nnyo bayirawo okusangayo comment tinavudde ababikola wabula abasinga agaabugambi Lord Mark mbadde sikulabangako naye ndabye emirimu gyo gyokola ki mirungi abagala ebyokuwemula tebiriyo ffe tetuwemula n'aba ababyagala ffe tukolera abantu kati mwabaagala okuwemula waliwo wemujjo bisanye aba black sugar simenye manyi tobula ngambye mukwano gwange ate agenda kumpola twamukwasa fulufiga beekuti naye nga njagala kubaga nti Brina shows awe Bukoto ayina engatto za buli kika gendayo ofune engatto wegireyo engatto wegulire ku ngatto erabika obulungi ate nakuweesa ekitiibwa omanyi abakazi ennaku zino balina olugezigezi asooka kutunula bwati wansi najja ng'ayambusa amaaso paka watuuka ku feesi kati walaba wansi nga wafu amanya ne ku feesi ne mu nsawo olabika oli kufu kati so genda ku Brina shows ojja kubanga oweebwa ekitiibwa omukyala Brina shows awe Bukoto genda bonna zino bweziti olina omukolo olina birthday buli kimu oyagala kusurprisinga girlfriend wo oba mwagala ate ebyo biyita batya ezo crocs zo tebazirina tebagala nga zakusaaga ezo zawana zirizibatake wa ati so bano ba Edwin bamufuna apola ne bakkirira downtown so mutukirire ku 0759 64 98 36 noti 75 6 9 8 oba genda ku social media ze oteekemu Brina shows ojja kulaba engatto zodabala okuleyizinga oba okuwaayo ensonga against eyali omwami we oba taata w'abaana be era ebimu ku byo ebigambibwa kigambibwa nti omwana yalombeyo emisango giri ebiri nze gyenategeddeko mwami Sekajja akunaanibwa emisango gino ebiri wammanga child neglect obutalabirira oba obutateekenga responsibility eri abaana bo oba famire then omusango ogwokubiri gwenda wanti omukakali oba omuzito kyebayita defayo kigambibwa omwana akireminga nti ono we yamuzaaliramu yali by 16 years n'omwana owokubiri n'amuzaala ndowooza ng'ali around 17 oba 18 because right now omuwala akireminga nti ali 19 years so tutandikira awo wavaayo n'ogamba nti omwana bamuwa obuyambi naye waliwo abaatalamukozesebwa ate omwana yagambye minisita Balamu nti tebamuwa buyambi alina nawansula mwana ekisooka basobole banyo babuuzaako era mbajjukiza bagende basubscribing Lord Mark Kingi official sinaddamu kibuuzo kyo ssebo madde njagala yotegeeza abantu bagende mu supermarket drug shop oba mu pharmacy banonye eddagala ly'amannyo lye bayita muna habo mouthwash ewasomera wa mbadde sikamazeeyo muna habo mouthwash gyali mu supermarket mu drug shop ne mu pharmacy ajjanjaba amannyo agalimu ebituli amannyo agaguba amannyo gakuluma ganyenyera fuirako mukamabooti maca bino byetusanyusa abantu bazigidde bakebere muna habo mouthwash bonna abali kuno mu buki ne ground media mwenna abali ku channel zino tubagamba nti muna habo mouthwash munoonyeko ajja bakola bulungi ebibuuzo bingi lwakuba byonna obigassibwamu tujja kuvaako kimu kyo naye nze ndowooza twayogerako wano twali naawe nkugamba nti bamaze ebbanga babasendasenda omuwala
ajje mawulire n'agaana kati obava mu muwala ne basendasenda muganda w'omuwala naye n'agaana bino byekugamba byadda nno nga nebyokwawukana bikunababbira bamawulire dda mwaka gumu mabega byaliwo nga mu Desemba owala sitia nga banasosendasenda ki omuwala because oli omuli omulenzi yali yeewera mbu agenda kusuula omuyimbi nga ngenda kukusuula nkulabyeko n'abamidia n'abapulogers sobola okukusuula oli ow'emmere amir kati omuwala najja n'abiŋŋamba naŋŋamba munange olaba olina obuzibu musajja nakola ki because we nabagamba abantu nti emyaka esatu abasinga tebawagamba olimba ate waki balina omwana asembayo ng'ate tannawoza myaka esatu kyona nekyatiro omuwala kujja okutugamba nti kikigaana omwana ono asembayo najja natugamba kigaanye era onkoze eki kitadde kati wayita ebbanga bino byabawala obimanya akadda nnyuma mugiragira omusajja ze yeetonze akolegedde ebigambo awo kakananga mukoze eki keeki etambula omuwala ali 100% fata wenjogera 100% fata weegattira naye alina ofuna ali 100 fata benatijjawo kubayo byonna ekwata bukwasi era oyo omuwala bwatyo ne terina kizaala gumba kimukolako tebiriyo bimukolako simanya family planning eba temukolako kati bintu bagamba kati kyoze nibekira ina family planning mukolako kitegeeza nti wewegattya naye ki newaba badde atendewaliddwa agezeko kuzza ekintu kati era wekyabeerawo baba yakalufuna abwebawo yakamanya ddala ebitaddaamumpaka olonze yankubira ali mitiyana ng'azibisi ali kutola oyo omwana kitegeera kyegezegeza okugamba kyekino nti beki ebbanga libadde ddene nga naye nakugamba nti badde bamusendasenga omuwala okujja mawulire n'agaana ne basendasenda sisita we n'agaana naye sisita ye nga baleka bakola ki bamulina lwaki omuwala abadde agaana abadde talina point ensonga lwaki abadde agaana musajja teyakugoba gweyakufira ekyokubiri omusajja akulabirira n'abaana mulabirira tolina point kati ng'oweebuuza wenzijja mu mawulire kiki eŋŋenda okwogera wemangamize mawulire ogere ki kyatakola nsi eyankyawa nsi eyamukyawa kati ogere ki ekibadde kigaana omuwala oyo okujja mu mawulire naye information gye bampadde nti omuwala bamugambye minisita agenda muwa ssente kati nga bamugamba olina kwogera nti omusajja tampa because sobola vaawo wali nga takoze eki takuwadde kati ye omuwala sente ze yabadde akoze eki abaze nga bamugamba ffe tugenda vaawo n'akasente bweyogera bwogezi booti nga ffe tuvaawo tolyalina kukanokuira toisiyo ate jjukira bakugamba sente nga nnyingi naye wewulya minisita otegeera nti minisita bagagga bagenda kumpa sente zikusabulamu kitegeera kubanza information gye bampadde kati ngaomuwala bamukuwa era olwatuuse wali bo nga bamugamba ayogere byagenda okwogera bamuwe ssente kati ye kyeyategedde nali bigenda vaayo bwe biti naye byebaagayo ya defilement oba kyo gye basookerako ekyo si kituufu omuwala yali muto omwana yali wa myaka ati kati rabayo kyetugenda nze kisobola okubawayo ku biwandiiko ebimu because nadde njogera ne Kadiri mugamba omuwala bijja bikamutuga ne munyenjogera naye ne mugamba omwana oyo mwazaala omwana yali wa myaka ambibuuza Kadiri sekajja yaŋŋambye omuwala abadde sobola okuwa ebiwandiiko by'eddwaliro gye twazaalye n'omusobola n'okugendayo gyebiri kebere oba oba ogenza okuzaala bakugjako details zo emyaka gyo biki byonna byonna kyebiri mugende eyo obikebere bibimu nsobola n'okubikuweerezaako byenninako wano baali bwenu agamba nsobola okubikuweerezaako byenninako wano okebere olabe etwazaalira omwana asooka n'owokubiri olabe emyaka gye yalina omwana asooka ali myaka tubale nagamba tubale kati agenda okumpeereza so nawe bikuwako ebiri yampeereza agenda okumpeereza ebiri yampeereza nga omuwala alimba ebigatta byayogera kandabo basobola ofuna wano ku documents zino endeese katona naye temanyi sobola okuaccessingirako era wano kulageko abantu oleme kulowooza nti
oli mukuba tumala googera bino ebintu byetubagamba abantu abamu balina just kola kikuhiringa bamuvinge om nebiwandiiko byaki eddwaliro balina batya balisoma batera eddwaliro medic hospital irabye awende kati nga nkudidde buzi z'omuwala omuwala ye mutakakwa Rashida Sekajja abeera Kasubi date of administration lage wano bakuwa details z'omuwala abeera mukizedi simu munauganda ate kati bibino birabye bakulaga mukizedi ngeza okuwa details zino wano emyaka okulabe kubanga kyemmanyi ekola ki ibeerako age 2021 ngali 20 years kati alina emera kati aba 25 naye olabye wano bino date ogirabye zizino 2021 date eraga ki age eraga ki 20 years gwe yazaalira omwana bakulaga ebyomwana gwe yazaala nomo kilogulamu omwana azaalina 3.5 ozaba details era bamusiibulanga 3 ogw'Okumi n'ebiri zonna details gwe ziri kuno kuki n'eddwaliro gye riri ekawendo osobola ne balekebera ne balaba details lwaki zino details zivaayo date of good ebyanira nabyo weebiri birth certificates zino nazo we ziri ez'omwana gwe bazaala kitegedde nazo zizino zirabye ezo zizo weziri kitegedde kati ngezaawo kugamba bino details senga ojja buzino oyogera bwogezi bajja kugamba okolaki owulereza naye kati ye bwe yazze okwo yali azzeeyo nakintu kyonna kiraga ki kuba bw'oba namugala leeta national id si munauganda tagirina kitegedde mutanzania kati ajja kumaliriza talina details agenda kukuwa kiraga myaka gye ayite empapula kwe yazaali okulaga nti bamuzaalamu ng'akyali ayite empapula kwe yazaali azze nkuleeteddeyo zino zimu za ddwaliro gye yazaali aliiri n'emyaka giigino bagikulaze 20 years 2021 kitegedde kyegamba kali naye asobola okugamba naye atulage ku mpapula ze yazaalirako eziraga nti yali andi minisita bye yamukomena kakati kati balamu bino badde tusoose kwogera ku muwala nti omuwala ono jasiti osobola omusonyiwa bwe bambadde sitoola engeri gye bamuleesemu mu kamera osobola omusaasira bamulaze tugenda kuyoola tugenda kubawo nekkunde tugenda kutegula kitegedde kati nga omuntu yenna yina ayagala ssente bayagala okutuusa obulamu osobola otendewalirwa n'ogamba bayirekanga nekikole tuusa obulamu banga bagenda kuba $5,000,000 zimala okyusa obulamu ngenda kugulayo bakataka oba nayagala kuzimba nzimbeyo bakayumba nga kiwali wayagala batandike business aye nekiraba omanyi abantu abatwala abantu babaminisita abasinga tebamanyi simanyi baali bakututeko mu bintu bwebi bakusuubiza ebintu bagenda kuwa omulimu minisitule bagenda kuwa ssente byonna ebanga bikusuubiza ezibutatendewaliro tetutegandiza omuwala nsobola okusomera nebagayogera bwoti bagenda kuwa omulimu minisitule obeere bw'oli mufuuse mukozi mu minisitule ya balamu bayina n'obutamusuubiza mulimu naye ne bamugaa agenda kuwa entandikwa kapito entandikwa bagikugamba ne bagamba n'omulimu kati entandikwa osooka n'ogamba kale esobola okukwata mwaka oli naye ate eguba mulimu ngenda sigala nkwatira ddala byonna omala obirowoozaamu n'ogamba ira ekyansi gye nnina okutuusa obulamu kangende tukikole temutegeera nti omuwala osobola omusonyiwa oyo osobola otegeera nti bayinza okuba bamusendesente okutuusa ku ekyo naye ate ye ekya balamu nsobola osinzira wano okutegeeza balamu yetonze oba yayokeza yeetondedde eddatto z'emipeke namugamba asuddemu information gyensembye okufuna mbadde njogera ne Becky yaŋŋambye amwetonde Becky namba bamukomeza ekintu kyakamanyi bamuleetedde omuntu n'ayogera ebintu byayogedde naye nga ye yali talina bukakafu yasazeewo ye balamu neyeetondera Becky kitegeera lwaki balamu ne Joseph Becky beemanyi wabeerawo ensonga tosobola kugamba nti ogenda genda leeta poliisi mukwata balina bye beemanyi ebyomunda ennyo ebyomunda ennyo tegeera kyegambye so kati bw'obanga ogamba balamu ne Becky omanyi kyo tugendako
naddala gwinga because obumanyi omuntu gw'olininga naye mwemanyi n'ebyomudde nnyo wabadda mu kamera kumuswaza because ebintu ebya celebrities bino biraba ogenda okugiraba oti nga kyagenze dda mawulire ng'abantu batandise okujajinga batandise okusalira omusango n'ebirala kati gwenga Balamu abaddeko mu bintu bya social business olwo kimanyi obagamba nti oba story ekwatagana ku Becky kansooke mukubire njogereko naye nga sinakola story eno kumuswaza mawulire because mmanyi impact ya stories zino zetukola ng'abaddeko mu shopping ekyo Balamu yakikola ate nga nkugambye beemanyi naani ne Becky n'ebyomunda ennyo beemanyi teyakikoze okola agambye yayangwe mangu ogenda okwetondera kyozeni Becky ategedde ekintu kyakozera koze kikyangu kuba yalabye endooza story ngeri y'amaanyi ku internet bali muvuma kyozeni Becky bamuvuma naye nga ne minisita bye bamuvumira omwana story agirese egende mawulire nga akimanyi bulungi kyakola tateekakasa omwana gwa aze mu ofisi talina bujulizi bumala naye gwe n'oleka story n'egenda ki n'okiriza story emu kati olaba story ng'eyo ng'onogikola minisita nga nawe tunoonya bunoonya butaano oyita ono omwana agenda okwogera byayogera n'osooka omuzza mu kyalo olabe oba ddala byalina bisaanidde okugenda kumpe oba tebisaanidde kituufu yakola bwati abantu ab'amaanyi babikola mu ofiisi ffe tukoze amawulire tupaaka omusajja nakugamba nti omanyi soolo eno nga sinaba gibawa girikoodinga ku kamera musooke mumpeemu akadde tuyize tubyaba bwakabaka wa Buganda olaba Katikkiro abikola nnyo n'asooka agamba bakamera mufulume tulabye twagala osooka okwogera yabiri ebikode NUP babikoze obirabye sooke mufulume tulikoodi mujja recording afterwards lwaki ogenda oyita abakamera nga weekakasa nti kye bagenda olikodi nga kisaanidde ofuluma kati Balamu okola otya ekintu ng'ekyo nga byogambye abamawulire balikodinge batwale bannamukasa toli sure oba bisaanidde ofuluma wadde bisaanidde obadde olina osooka okuzza omuwala mu kyama labo balina obujulizi bano abakamera bajja okulikodinga nga bagenda okugamba abantu bimaze okubikakasa nga gwe minisita kitegeeza ne minisita naye yabadde anoonya butaala anoonya naye kamera erudde okutambulirako yabikaze kyenasoose okulaba kuti minisita Balamu nagambye Balamu answaziza kino abadde talina kikola bwa okutunula nnyo totunulayo nnyo nakati badde gamba nti ekyo Balamu yanswazizza nga minisita ate musuubiro kikwata mugere eri professional nga minisita alina amaanyi alina n'obuyinza alina ne budget abo abaana ab'amawulire osobola n'okubawa ssente ezibakomyawo enkya omuwala ng'aleese obujulizi balyoke balikodinge n'okkiriza story ng'eyo efulume ng'eva mu ofiisi yo nga teriiko wadde obujulizi obutegeerekeka ate ng'olinawo ne baadvisa ku ofiisi yo baadvise oyinza obutababala nnyo because basobola okuba nga tebalina byemamadvise basobola okuba nga tebalina byemamadvise because yabalonda sulonda muganda we namuteeka kitegeera oyinza obutabanenya nnyo era baadvisa bano oba bayisirizaamu eggaali yabwere basobola okuba nga bakazi batu ne basajja bano bali tebalina kye basobola kukolako naye ngezaawo okugamba nti Balamu bino ebintu abimanyi obadde mu entertainment ebbanga ebintu bya showbiz obimanyi tosobola kukkiriza story ng'eno egenda yonona erinnya ly'omuyimbi bamuvumye olunaku lulamba ku internet tikitoko bamuvuma nga naye bamuvumira okimanyi bikyamu naye nga gwe yabifulumiza neva mu ofiisi ye Balamu yanswazizza zimbubuulira mazima nadde manyi is past that olaba naawe atanabeerako mu ofiisi zenene ng'ezo ez'abaminisita waliwo ebintu byemu by'omanyi nti kino wemba kizze nsooka enziza omuwala mu kyama sente byaŋŋamba bituufu ndekwempita abamawulire mugambe babikola wonna wena okola amawulire byonna babikola bitongole byonna bakamera musooke mufulume tusomale okwegeyageyamu then mulyoke mujje kati ye Balamu ekyo yabadde nasobola kikola sooka okwegeyamu n'omuwala atanayira bakamera ekirala waliwo ebintu byatamanyi entalo zino eza midiya ez'abayimbi ezimu ziri beyond kyolaba obimanyi nti abayimbi abamu olwa stories ezibagenderako wabeera abazibeera emabega nga tose bayimbi bannaabwe nga bazifugirira kati Namukasa azze akulemeddeko akulaga ataddeko alumye n'egwengulu ayagala kumala kwemalya kimirimiri ku Chosen Becky tosooka kwebuuza Namukasa yandibanga alina ensonga ku Chosen Becky lwaki mwanguyira omuwa kyasi amalire ekimirimiri ku Chosen Becky oba alina ensonga no minisita yayagadde ndowooza kulaga ofiisi ye tekola naye era teyakoze mu ntuufu because ono celebrity sore gy'omufulumyako egenda mumukosa omanyi mikolo emeka gy'abaage afiiriddwa essaawa eno olwa story eyafulumye
Manchozen Beckett yakafirwa emikola emeka yakafirwa shows emeka endorsement meka zafiiriddwa olw'esitole yafulumye ng'ate ya bulimba. Ulaze ku documents zirina nnyingi so zikulaga zonna okitegera kyegamba naye waaki njagadde kulaga nti bano abantu bye bagamba byonna bya bulimba. Ono Kadi nabagamba luli is not a bad guy, it's a good guy, it's a good guy. Ebizibu bye yasifuna nze byenzijukira bye yaŋŋambako kwoyo mukyala yali amwagala nnyo naye ng'amubeereramu ng'omanyi abasajja okubeereramu abakazi osobola omulabirira ne famire ye yonna n'osasula biruze n'eza famire ye yonna. Kadi was that kind of a guy ng'abeereramu nnyo omuwala kuba kati omuwala nga si wa wano ayina omubeereramu bano bamubuuza documents tazirina nga bawe eva yateekawo omubiri ayiwawo ne ssente abago bakuprocesi oyina bwebakupapula nga bakubuuza otoli kuna Uganda nga bawagattawo all the time. Kati ye ekimu ku byasinga omunyiiza nti wadde byonna yabikolanga naye ate nga bamuyisaamu amaaso because maama w'omuwala nyazaala we baŋŋamba yali ndowooza alina byakozesa oluusi n'akubwamu n'avaako kati nga bw'avaako amala n'alumba abamukoddomi abamutabani eyawasa muwala we abamutabani we abamukoddomi we mutabani muwala we alumba nazaala nga wanywamu kajwisi ngajja ng'avuma ki ate omutabani asasula piki kitegeera n'amugamba naye kati maama wo tomulaba byakola ya maama musonyiwe maama yabadde avuddeko namuga ye anaavangako buli kadde nti ati avaako buli dakiika namugadda nze ndi mukodo mumpe ku kitiibwa muze akola bino muze asasula kino muze asasula kino naye maama buli wanywamu kajwisi n'avuma buli omu nange n'avumiramu. Ebyo bigambo byali bya Kadi yabitugambako kati nze nkubulidde bye yaŋŋamba nange simanyi sinza ajagimba okuyingira obusiraamu weekoma ne bwetako muba ani bazita batya bagita batya kubeera ng'olina eddiini enyingi empagi obusiraamu sinza ajagimba kitegeera naye ngezaho okugamba nze byatuuka omusajja bwe yaŋŋamba omukazi maama we ndowooza anywamu era ddala katimba bw'akanywamu ng'amuvuma n'agamba naye ng'ate asituka ebiseera ebisinga n'obwo obuyambi bwayogerako ono omusajja abadde ng'oluusi tawuliriza na buweereze nga yeesitula yennyini alinnya booda n'agendayo n'abwetwalya in person okulaga nti sigenda kukomakola n'abali abalala tusindike businzi ngenda kwesitula awo nanga tebakyali bonna wabula nga baayawukana dda naye nga n'obuyambi waba butwala ebiseera ebisinga taweeza na buweereze kusimu okulaga responsibility nti abadde nga alinnya booda naffe oluusi nga tubeera naye n'akugamba omwana ali mu ddwaliro n'alinnya booda nga mulaba n'alekawo emmotoka n'alinnya booda ng'agamba agenze mu ddwaliro okulaba mwana we oyo Kadi babadde nga abikola. Kati bwogera ku makya n'ojja n'ogamba otalabirira mwana ng'abadde avanga naffe nnyini atugamba ng'omwana mulwadde najja n'atugamba nti omwana we mulwadde atuuse mu ddwaliro n'alinnya booda mulaba n'atuuka mu ddwaliro nga ne ssente zo ebisinga tayagala yaziweereza aba ayagala alyetuukire walabe ne ku mwana ne ssente aziweeyo gwe ng'ojja mu kamera ogamba omusajja tandabirira okakasa. Kati omusajja bwakuwa obujulizi bwonna obulaga nti takulabirira osootumulya gyojja ssente ezirabirira omwana n'omuweerera omuwala alimba naye lwakuba nkunyonyodde nti omuwala osobola okukola ki mutamunenya nnyo olwokuba nti kunyonyodde process bwe yabadde engeri gye bamuleesemu wa minisita. naye era nonima omuwala oyo yawerekeddwako lwanyanda ze baganda nawuliddewo omuwala oyo she wasn't briefed enough kale n'abaamuleese bannamukasa Saalongo Lubowa Nambwayo Mary Nambwayo omuwala oyo omukyalo oyo temwamubriifinze kimala because ne minisita nze we nasoose okulabira minisita mubuuza how old are you 19 20 wazaala olina emyaka emeka 16 ali nekya 19 nakyo yasoose kwesikamu ng'alinga atali shuwa omanyi ako kafeesi kola maya tebamubriifinze ate minisita n'aleeta kiki kati tugenda kusooka omwami wo tumuvunaani ogwa defilement ate omwana n'alaga nga takyagala atayagala kugenda yeeyo bano omwana ayi kati bamuze
bamugrifize naye bebamugrifize byabadde ate muganda we byamusengasenga. yangambye tamanyi Luganda. Omuwala oyo tamanyi Luganda, tamanyi Luzungu, ate omuwala mu Tanzania ayogera Luswayiri. kyonna kye bagambye kiba kisoboka, asobola okuba nga alumanyi naye nga talumanyi lwasi muganda ki mu Tanzania. Naye kyebadde gamba nti nze ekyenjagala osaasiramu omuwala ekyo, omulenzi ono bamukoze ebintu bingi asirika kitegeere, naye omulenzi ono bw'anaareactinga omuwala ayinza okukosebwa ennyo okusinziira famire ye nga bweyimiridde, ayinza okukosebwa ennyo. Ate jjukira omuntu nga olwana n'ono munnansi ate nga oluusi gwe musobya ayinza okukosebwa ennyo. Kadiri ono abadde nga asirise naye jjukira kati Kadiri asobola onnyiiga ate alinako ne Chosen Bek lwayiga, kitegeeza bwe beegatta ababiri ne banyiiga ne bareactinga okakasa mwana muwala osobola obba handling. Ngezaako kugamba muwala kuba nze mbadde saagala Kadiri bakikolo wadde ekimanyi asobola okuba anyiizi kubanga akomawo naye ngezaako kugamba omuwala senga Chosen Bek yeegatta ne Kadiri ne bagezaako okwerwanako okuddisa omulimu, will you be able to handle? Will you manage? Because jjukira okimanyi bulungi omusajja oyo tabadde mu bujjuuti gwe ne famire ye abadde abalabirira buli kimu akikola, kitegeere. Ate okimanyi bulungi omusajja yali akwagala nnyo weefuulamu ekirolome n'okola ki omupiira yadda nnyo ne tubanade n'okutana mukwagala n'ekyo. naye waliwo ekintu kati olaba Ron Mark, omuwala oyo nze nga ngezaako mpono. Waliwo omuwala abadde ku TikTok azaayogera bamuyita Sabrina mukwano gwange, nga ngenda mu inbox ye mugawaayo ndaba gwawolereza muganda story etya ng'ate yalaga alina obulumi, agamba muganda waffe omusajja yamulekawo nti neffe tetufa ku ekyo, tufa ku ki kulabirira baana. Omusajja talabirira baana. Mugamba how sure are you? Nagamba gwe tomanyi na kumanya. Kaya ate ng'ate baba family beeraliikirivu nti Kadiri ne Chosen Bek senga bafuna oyo omuwala, omuwala ayinza obutafuna weekani. Kyokka ate naawe ku sayidi by'oyogere olaga nti waliwo akozesa omuwala, akozesa omuwala okusinziira akwasiŋŋanya obadde obigobere basobola okuwa amaloboozi agamu. Omuwala weebuuza ekibuuzo kimu, lwaki essimu zonna zibadde nga bamukubira badde nga azirikoodi, Amiru bwamukubira azirikoodi. Waliwo eddoboozi eryasooka ofuluma luli Amiru ng'amuyitawa restaurant boogere n'amugaa sijja sikujjayo, simanyi ba ddoboozi waliwo yali wulira oba tolina naye osobola kuweereza. Amiru amuyita ku restaurant boogere n'amugamba sijja kusobola, n'amugamba nti osobola okusisinkana twogere ku nsonga zino oveeyo mu mawulire n'agaa sijja kusobola. Omuwala ng'agaana naye ekyo kiza kibaawo ebbanga lyonna ng'omuwala agaana, kitegeeza nti oba omaze okufunawo evidence ey'omuntu amuli emabega, owedde tufunyeyo ku ddoboozi ery'omuceere ng'akola ki ng'apika omuwala amukubira amasimu amukubira amaloboozi ogalina agamu nsobola n'ogakweza kwaliwo n'agali fresh genina, kitegeeza naye lwakuba nti sagala Chosen Bek ono amala okukomawo twogere bulungi ngalina agali fresh kubanza nasigadde ku ground bwaki era omuntu y'omu oyo yakutte abapoliisi ne bagenda ku kisaawe bateeza Chosen Bek waba akomawo ne Kadiru bakwate Kadiru bamusigeera kyegamba y'omu oyo. Omanye gulo nesitudde ne ngenda ku Ministry of Gender wali wakala okufollowinga kozi mu video minisita yagamba omuwala go back tomorrow jangu mu Jumakya oleete birth certificates ebikakasa biri bye wayogedde nti wazaala oli under age. Then when natuuseewo minisita ng'ali busy ne bangamba omuntu ali ku fayiro bamuyita Madam Irene ne mu meeting omusirikale minisita gwe yagaya mugenje mutwale mukole statement mukazi nannyonnyola bintu byabwe bano boogera kino bali boogera kino Amawulire boogera kino omuwala ayogera kiri. Kati ne mugamba omuwala ye yaleese empapula naganda kaakati tukola ki twabadde tukyayogera famire ya Kadiri tukola ki nejja ereeta ebipapula ebiraga nga omukyalo waki obuyambi
naye tweraliikiridde era omusajja ati okudda mu ggwanga bayinza omuyoola kati woyogerako otyo kweyapo twaddewo abapoliisi andiba kituufu era minisita omukazi n'agamba madamu Irene mujje mbatwale nabadde ne bbone mujje mbatwale owa minisita abalabe simanyi oba ali awe yati oba muliwa tuyingira woofiisi ya Balamu Balamu n'agamba amukomeyo ku lwokubiri olujja saawa ezo bonna patiisi zonna tugenda kukola ki tulaba ebya Balamu bye mbadde gamba beerawo Balamu yanoonya kamera n'agamba Kadiru muyise era abafamire ye babadde ashuwalensi teri agenda kukwata musajja kweyako Balamu ekyo kyayogerako ekyokuddamu era oyita abakamera simanyi atuuza ekyo nekyetaagisa sawundi talina mulero eyo power bank kana akantu takakyajikira mu simu ekyo Balamu kyakwega nti Balamu alabika naye anoonya kamera woba ng'ogambye nti omuwala okutumira obupolisi tabulina teweetaagisa ate nga tulinde wiiki ejja nkole ki mbaleetera mpita abamawulire bano mbatuuza obeera nga ayagala otulaga nti ofiisi ye ekola nakola ebitali necessary omuwala aba talina busuubizi leetitgo baleke beesondinga boki abaagalana because omwana abaddewo ebbanga lyonna ngaafuna obuyambi abagambe tafuna buyambi abagambe bamuzaalamu ng'ali under age akuleetera obujulizi wabukuleetera nga ddala butuufu obujulizi obulina kitegeeza guba musango tewali nsonga nte yabbatuliza kwata omusango gugulewo kwani ku Kadiru wamusibe lwadi fayiro naye kati bw'ogamba mbu abamawulire mukomeewo era nga ntudde mu ofiisi tuze abantu olyagala just kamera tekyetaagisa omuntu eyazze mu ofiisi oyagala Joseph Becker ajje mu ofiisi yo nebbaawo unless nga nawe mwami ate era obanga ayise Joseph Becker ate omuwala mwami anajja yekka era ajja kujja ne mukyala we obanga naawe anoonya ki amawulire omuwala oyagala abakomyo ojalaba nga abakomyawo ku lwokubiri abamawulire wiiki ejja nga n'omuwala talina wadde ekimwogeraku ku byamutumye otegera kyegamba naye ng'ate abayisa abamawulire yensobi yemu gye yakoze era yasoose okuleka sitole n'efuluma n'oyita abamawulire ne bagirikodinga ng'ate togyekakasa nga minisita ate nga badde olina chance okusooka ogyekakasa nga tonayita abamawulire girikodi era agenda kuddamu akola ensobi era yemu ku lwokubiri akozesa ofiisi yakaliko omusajja amukyunyekyunye ebintu ebitatwatagana gye watumye omuwala yabikuleetedde bikakasa nti no yali anda egi alonda bakuddamu kuyita kufaala yabireese bweba yabireese kulawo omusango nga kati bakwate era ne bamawulire bazze wamu n'abamawulire ne bazze likodinga kyoza ntekitaakomawo kumbe baagala kukwataani kati naye nga n'abali emabegerayo omu yooli anti era nze waliwo eyaŋŋambye gundi owomukyere mbakubidde abamawulire bagende kweyagaza oli atukasa anti kati weebuuse owamukyere waki yabadde akubira abamawulire abakubiranga omuyimbi yamusabyeko nti nkubirirako abamawulire bajje bankira kati abapoliisi babadde mu bamawulire babadde mu bamawulire nga beekwese mu bamawulire bazze nga bamawulire nga muli n'abaserikale bagenda okukwataani kadi information era nencommunicatinga nemugamba okuddamu okugamba omuntu yenna tobaako gwogamba programu ekyuka era programu nekyuka baana badde ku ground nga azefunye information erikoya ezawo kugamba naye ekyanumye ngeri olaba omusajja akyaliyo yali emabega wamira ebintu byonna yalwana omusajja afaati mutwalako mukazi mulekawo abasajja abamu badde ne Saimo gyetukola yadde alina stori gyabuuze yannabataano muga nti abasajja abamu okusobola okubaagala naye ate newejjusa olwakubaagala obutategeera bwabwe waliwo omusajja gwogenda okwagala nga tategeera nga kyekigenda okuluma obulamu bwo bwonna ng'asobola okuba mugagga ng'alina ssente nga wali oyagala ssente asobola okuba mulungi ng'alabika bulungi nga wali oyagala musajja mulungi oba oyagala musajja mukulu naye omala n'otegeera nti omusajja gwe wayagala tategeera kisobola okuluma obulamu bwo bwonna kubanga ekyobutategeera kyo kisigala kikulondoola paka ne waba mwawukanye kati kangojja okutolaba comments ezibeera ku posita dana n'abatanzi ne bwapostinga atya ng'anyumye ng'asesebulamu kalwasa mubeeramu kali neweegatta ne lwasa emyaka 5 era obiraba bibeeramu kitegeera ndi kati aye ne lwasa naye akikola kyekiri tegambye buli woyagala omusajja atategeera newe mwawukana kigenda kutawaanya
paka era eyo lesoni eri abawala nga tonnaba kwagala musajja ayinza okuba talina sente zoyagala ayinza okuba talina kiki naye sooka onoonyeza okutegeera ategeera ekimala because ekisinga okubeera important musajja kutegeera naye Ameru alabika okubeera responsible sinabyogerako ebyo njogedde kutegeera abasajja babakyawa bulijjo they move on okitegeera walaba Kenzo wano yatulagaho kunekureme yasooka n'aluma naye n'akola ebintu ebikusibawo n'akuwanikira omukono ebbaluwa guva eri paka eno n'ayogera ebyapa byera Kenzo naye yamala nakkakkana ne bamugamba ssebo weeswaza wekka mukazi move on nawe you can move on as well Kenzo n'amaana nakkakkana yekka ojjukira ng'ateekayo awo tebanzikiza n'abaana bange erererere yakkakkana yekka ne bamugamba bino nabe kuswazanga musajja kigenda kulaga nti totegeera kakkana Kenzo yakkakkana n'amanya kati ssaawa yakwekumaakuma moving on because nswala kati eno message erina kugenda eri abasajja naddala nga bakukyayi babasajja abamu amanyi wekukana n'omukazi no make sure okumukkatira mumalireyo mu ttaka abasajja abamu beera kulowoozera wejja kukana n'omukazi njagala mukkatire mumalireyo musuule mumalireyo ku ttaka kati abamu beeru abasajja naye ate abasajja abalala bategeera mwawukana n'omukazi nomanya kigaali you move on n'omwagalisa ebirungi kati olaba omusajja akyalwana ali omu yalwana nina kyenjagala okutubuuza nga tunaatera okumaliriza lwaki ate bakyala abasinga ndaba abakyala bebali mu kukakkanya obufumbo bwa kozi waliwo era omukazi yavuddeyo n'agamba Chosen Becky Kenzi, carrying it, Sumaya Henry, Maya, YouTube, what a man. Oh, Yabe, I knew Be Masaka, Javatwala, never Mudida, Kibiti, Article, you get debut. I forgot your real Mukosi. Stay as Mukosi Bacolati, Bamukoba, Mukumukoba, Aba, you know, soon, but you're the Yak. Wario Kola, Bakuba. Okugenda kubagobye ku mulimu agenda n'obusungu awaddemu okuwaayiriza obusungu basi mujakati ekirala ekyabakazi abakazi abo boyogerako bebamu bavuma buli story era bebamu abo bawala byenjo bavuma Chosen Becky ne bavuma tebabimanyi ne story tebagimanyi naye era story endala bwenejja nga yadulya naye bagenda nemuvuma bwenejja nga ya Rema ne Rema bagenda muvuma bo baliwo okuvuma buli ekijja kati content mbanga litu Woba wegeneza content ali online no. Waliwo abantu bonga bakubi buli ekijja. Bo bavuma vumi buli ekijja baba negative buli ekijja. Ate kadi tebayinza kufiira ko because kadi tebayina nnyo kye bamwagalako. Ono gwe baagala osuuza yaliko akaliwa Chosen Becky. Kadi oba ofiirako waabwe nga musajja ndo gwefiirako simanyi namuka. Bo baga fefe tetukuba musajja lwa kwagala na kwabwe wabula alabirira abaana nga tonna babbiku olina obukakafuta balabirira. Wawulirizaako ekiveewo omusajja ntabalabire omanyi waki omuwala abadde tayagala kujja mu kamera ebbanga lyonna bwe batawa buyambi bwebasaba okujja mu kamera n'agaana naye tebamuwa buyambi mukyewo okusooka okyebuuza because gwe batawa buyambi wafunira chance ekujja mu kamera agirawo bwe batawa buyambi wafunira chance okujja mu kamera akola ki agirawo because yebeera chance naye waki omuwala abadde ng'agaana ate nga tebamuwa buyambi abadde abeera waati Chekamo, one hour, about ababunda abatakola. One abatakola what they said to get the as our business. I got to be unfeed, Simani. Saja for Batabi to Gamba, and you Muchalo, the family and Mamma with. Then I put your nature which are Mamma Chari. Then Nagama and Gama, eh? Omusajja n'alabirira abaana ba Chosen Becky n'aleka Omusaayi ekyo kisoboka yekiri waliwo abakikola abamu yekiri naddala nga balina ensonga nga babaaniira abamu babaluga abamu nebya waliwo ababikola sigamba tekiriyo yekiri waliwo abaleka abaana baabwe ne balabirira abamu naye kyeggamba kyekiri abadde naffe akitulaga ng'akulaga afaayo nnyo eri abaana be kunnyonnyonyi n'essente taziweereza buweereza ebisente bisinga yeesitugira Tugula bosobuzo omuwala oyo tukakasa omusajja otomulabako. Kakasa tomulabako. Kakasa abaana be nabalabako. Akyogedde. Ate njukira nga yakyogeddeko n'agamba amulaba. Ninga yakalabye kaka video n'agamba amulaba. Otegera kyegamba. Tukakasa tomulabako. Wafa atusiibula bulijjo ng'atugamba atusiibula baba.
So Rashid omusibirira bugambo kinga Rashida ne Rashida bwendaba akoze bambi Rashida nze njagala mugamba ekigambo kimu nze nganze nsobola omutegeera era ngenda kwogera ne Kadiri amusonyi kuba nze nsobola omutegeera ebintu ebyo nali mbirabyeko nga basendasenda abantu batwala ba ministers babasuubiza ebintu bingi n'omaliriza nga olaba Ashibaga Kato bwe twabeeranga nabo ebintu bye babasuubiza ne babatwala n'akomawo ng'akaaba babasuubiza ebintu bingi nnyo kati omwana ono Kadiri toyinza mmanya biki bye bamusuubiza nga bamutwala era ngenda kwogera naye nene wano musuubiza ano mugamba omwana musomyi ekirala Rashida sensobola omugamba nti akkirize ensobi yategere tebamutomeza omukkiriza nti bakutomeza wetondera omusajja wo omala okwetondera omusajja wo ate ekirala wetondere n'ekyozenibeki kubanga jjukira buli wokuba omusajja okubiramu ani kyozenibeki naye nagamba ekyozenibeki bwanyiiga nalya jakuba kira onoosobola omuhando will you manage because babadde basirisa okumala ebbanga kyozenibeki tanyiga kadi yotanyiga naye bino ebitandise okukola we banareactinga will you be able to handle mwana oyo mubuuze tukolera abantu mwana tumuleke abakazi mulekera awo ebyenkusirusiru ebyo byemukola nabye n'oli ex wa Levikson naye ayagala kuvaayo olw'okuba Levikson yagenze ne desire naye ng'omanyi myaka emeka gye bayawukana n'omukazi oyo wa Levikson obujja bwammwe musooke mubize wali bayawulana ddala tanazaala n'abaana bala be yazaala musooke mujje wali ebbali so abo Kadiru ali yabadde Mekka yabadde kuwummula n'abaana nendaba owomuterengaga hakozanibeki webale abaana nali simanyi oba balituuka waawo webale omwana wange oba ye Ameru Mutemi mutuusa kukula ekyozenibeki gwe bagamba alina omutima omubi getikka n'abaana n'abatwala abaana babe kimukwatako batwala because babe abakazi abataba kyebutega nti okutegeera kikulu abaana babo ani abagenda okukutwala abaana bakyozenibeki singa kyozenibeki abadde alabirira bamusajja wandiyenkana abaana babe ate yabadde abalabirira okuva obuto abadde abalabirira era yennyini yabadde abalabirira abadde abawabuki kati eno kamesegi akaweeza kujjawo kiri nti ensi yali emabega wa kino yeerungiya ndowooza jasi tetulina okukkiriza kimu because story eno nate yandibaddewo senga omusajja oli yali atudde ana tubasiibulidde awo tugenze kulaba Uganda Cranes ffe baayi